Sawe kyendongo kwota mu kisawe kyendongo emyezi 3 egisoose nze nganze mbadde netegereza kulaba bye nali nsuubira mu mwaka gwali gutandika ne bina bye nali nsuubira okulaba mbadde netegereza okulaba oba birabise oba tebinnalabika birabise ekisooka naye ntunulidde nnyo abayimbi abatakola bulungi omwaka oguwedde ngamba suubira nti guno omwaka bagenda tandikirawo mu maanyi kati abayimbi nga Lydia Jasmine omwaka oguwedde teyakola music Lydia Jasmine omwaka oguwedde teyakola music akapesa kali ka mwaka ki ka 2021 so mwaka oguwedde teyakola music yakola oluyimba mu mwaka gutandika bali baluyita oba omutima nete lwakola merukomaawo kati omwaka gwonna ne guggwako kati olwokuba omwaka mulamba nga guyise nga toyimba tokkiriza myaka 2 kuwera emyaka 2 bwe giwera ng'obadde abantu babamanyiza nti buli mwaka bawa music emyaka 2 giba minene naddala woba omanya nti woliba okomawo ogenda sanga olusozi gambalagala okudda wewali oli so nadde musuubya nti guno omwaka teyandigukkiriza kgenda nga tafulumiza ndongo ayina oluyimba lwe yafulumiza audio video tennafuluma kyemanyi kati sayimo tannalufuna naye oluyimba olwo bw'oluwulira si ye Jasmine amaze emyezi 8-10 nga tayimba omanyi bw'omala ebbanga eddene mu kiyungu abantu basuubira nti byogenda okujja mu kiyungu birina okuba nga biri worth the wait abantu gye bamaze nga bakulinda kati bw'ovaayo nga ofumbye ebintu nga bibuze mbagamba naye nga yagenze mu kiyungu n'alwayo Bukyanga muliro lwimba lwolupya kati olaba nti lwabuzembu olwo oduwuliza lwabuzemu si Jasmine gobadde osuubira maze omwaka mulama nga tayimba kati yakitegedde nti bw'aba afulumya ennyimba endala amanyi nti abantu badde bamulinze okumala omwaka mulamba abawe ebintu nga bijjudde olwo oluyimba lulungi soyinza luteeka mu nnyimba mbi lulungi naye terujja mu nnyonta y'abantu gye babadde balina omwaka omulamba compared to the rest of the songs eziri ku market so Jasmine guno omwaka sinaba kumatira bulungi omuntu amaze omwaka mulamba nga tayimba omulala alina okwegendereza gwe mbadde nasuubira guno omwaka egutandikira agenda tandikirawo mu maanyi abayimbi nga Aroma twamwogerako wano we yalina oluyimba ne B2C Yola lwa 2021 still 2021 aina nakayimba akalala akasingo ye akatambula empola it's very nice nga kadda sijjukira baka mwaka guwedde aina nyimba nyingi aina zibutida aina zani butida ndoza lubayita butida ezo yazikwata nakuba Yola so guno omwaka gwa 2021 omwaka wa 2021 yafulumya Yola ne lukola bulungi ne B2C olimbola in fact ndoza B2C amalo guno omwaka nga nayo lwimba lwetambulirako omwaka ogwedde Roma teyabadde na luyimba lw'amaanyi era ononya n'oluyimba lwolowooza nti lwatambuddemu lwa Roma tolulaba akayimba kuba kayita oliwa lwafuluma omwaka ogwedde gutandika kati nali nduwulidde nga luyimba lulungi ne mugaa Roma olina oluyimba luno lulungi naye tolufuddeeko n'alwesonyiwa n'afa ku nnyimba endala yafulumya ennyimba endala awo zeyateekako amaanyi alina oluyimba ne Grenade alina oluyimba nani okitegeera kati zabadde ateekako amaanyi olwo luyimba lwali olulungi zinali ndusuubira okukola oliwa naye teyalufaako kati guno omwaka Aroma talina gukkiriza kuyitawo alina ofuba okulaba nga abadde asobola obeeramu n'oluyimba olutegereka in the first half of the year Jali yasigaddeyo kati yekewa Jeff Kiyo abalala bonna batulabyeko nnyo bagenze koza ani nani Pinky yagenda Grenade naye yavuddeyo yamazera navayo yavuddeyo naye Grenade naye nga ava naye kuna alabika yagendedde ddala Grenade namusanze munyonyeeyo ekiro nga kyeyekola ng'ali ne manager Derek yazayo manager Derek mukwano gwe bulijjo babeera naye badde banywamu kakyaya awo ne luli batugamba manager Derek yayimya mu kamera n'atugamba nti amututta amusayinize bw'atyo neze kimanyi mukwano gwe ne waberedde wa Jeff era abadde ayogera naye nga mukwano gwe nena basanzeyo kisubira tagenda kuddayo so kati ne Grenade oyo fine naye omwaka ogwedde yakola yalina oluyimba yalina ennyimba bbiri naye guno omwaka naye tannabatuwa music so nze mbadde ndowooza nti waliwo abayimbi batalina kukkiriza kuzikiza be bayimbi nga Grenade abayitalina kukkiriza kuzikiza bw'ofuniddemu akaliro we kati nyweza kubanga kati competition togenda sobola gye muwaguza wadde so waguna mwaka muwaguza wa mwaka guno agutandika naye bakutuma ennyimba tojja waayo muwaguza obanga omuntu abadde ne picha abadde ne babandana otega olaba nti muwaguza lubulamu so ayina olwana okulaba nga tazikiza kwaliwo abayimbi abamu abadde bakola kati nga John Black twali twogera wano omwaka ogwedde yalina oluyimba lwa Follow yalufulumya January naye John Black oyinza olowooza nti industry yeeno yayimiridde wano ebbali asula yakayimba n'addayo ebbali alinga omuyimbi atali mu music industry ye like presence teri anywhere
atusulira akayimba ye n'asigalayo tekimukolera era kimukosa lwakuba ntayiza okuba tamanyi how naye lwakuba nti eno sheri wokugasa bantu John Black njagala okutegeeza muganda wange engeri gy'oyimiridde mu industry leero otuwa music gwe nga toliiwo otukasukira oluyimba ne tuluwuliza ne tulunyumirwa naye gwe ng'omuyimbi nga toliiwo presence yo mu industry teriiwo erina kubeetya ayina kola presence ye ebeera bweti bw'abanga ayagala privacy abeere nga tali nnyo eno muffe bawagizi bantu media biki ene wali oluyimba lwe nga yayagala sigalayo eri obeera ne representative. Okay. Kati John Black sente zazirya yekka oba ndi nkyogere bwente wanakitegeera talina management talina manager talina team kati yatukasukira oluyimba ye naddayo tubanga embwa gyakasukidde eggumba wadde lituwoomedde tojja mmanya kuba toliiwo tukubuulire okitegeere nti kati gwe oyinza n'okubanga John Black wakoma omulaba biseera byadda ne kawalata nga tamulabanga okitegeera nti abakasukira oluyimba ye naddayo neyeekweka. It is very wrong wakiri obeera ne representative oba manager mu industry nga yabeera yeeyo mu bantu ne bamulaba nga aliko kuba bwajja nti Jeff Kiwa bwajja wano aba ayambadde ani aroma oba manager omulala aba ayambadde ekyo kitegeera kyegamba nti afune representative okulya wekka ssente kisobola okukusuula anti manager abalowooza agenda lya ssente zo funayo omuntu gwokwesanga representative mu industry akuyambeko so ku omwaka nagwera mugamba azuukuke kote esoose yiye etambudde yataddemu akayimba naye era akalaba entambula gye katambula kitono katambula mpola muyimbi kyawo omulala aliwa muyimbi kyawo omulala twogedde ku Lydia Jasmine twogera ku Roma twogera ku John Black waliwo abayimbi abapya kati Vayuta twamumaze last year twalina abayimbi abapya omusajja Katalian Kando twalinawo Alimpa twalinawo Pinky kati Pinky ndabanga ali mu kaseera naye kazibu katya kubanga right now Pinky we yali avewa Jeff Watt yalina okuteerawo music okulaga abantu abadde bataso mukkiririzamu temugwamu ssuubi ayina ekirombe kya zaabu ezo n'ennyimba no yazikola ne Jeff ne audio yamutakyali ne Jeff video nayo yagikwata akyali ne Jeff naye yayita Najita naye nga video agikola akyali yayikola akyali ne Jeff tanafuna bakola nabo isn't it alabika tanafuna teno musanga ne on Green Daddy wani Moshi Mavoko basanga babiri simanyi kibakola nange simanyi kibakola music bogambe music ndongo kati kyebagamba bo yawukana ne management olaba Shiba kye yakola ku Jeff Kiwa bwoba ova ku management abantu abadde bakukirizamu ebbanga batandika okugwamu amaanyi Pinky abadde yakaja bwofulumizaawo music n'olaga nti oli bali obasigaza sokolindeko maka Pinky abadde yakaja mwana muto yakava ku somero najja n'agwa mu mikono gy'omuntu amanyi endongo n'amupushinga paka yebakoma n'avaayo nga talina management tetusuubira nti sikakasa nti Pinky alina bookings eziri awe nyingi however asobola okubanga alina naye eziri awo nti zisobola omuwa ssente nezimubezaawo n'ateeka mu music okitegeera mpozi nga tugamba nti kati maama we addemu akikwatemu maama we sikuddamu kukikwatamu era yabadde akiteekamu ssente ne babadde nga akyali wabadde ne Jeff era maama we yabadde ateekamu ssente kitegedde Jeff talina muyimbi gwateekamu ssente mukwesa linnya lye ne mupushing ebintu byammwe era ne mama we yabadde ateekamu ssente kyegamba nti talina nnyo kye yeekwasa ffe abali wano ze naawe Florence si ffe abaakwata Pinky ne tumutwale wa Jeff si ffe abaamuwa Jeff okitegeera kyegamba kitegeeza nti asobola okufunayo ba Jeff abalala Jeff naye akoze kyakoze wakyaliwo abantu abali active mu ndo nga basobola okuyamba eyakuwa Jeff si ffe kitegeeza gwe yamwe era osobola okuddamu n'ofuna omuntu omulala nga tunatera okumaliriza Liam Voice omwaka oguwedde bitambudde bwe bityo mpola management ye yali yakola nayo tujja gamba nti yamucupula ekyo okimanyi bulungi ekyo abacupula kibakoledde tekirina bwe kikoledde tekibakoledde naye lwakuba nti management ye manager yali asinga okubeerawo akyaliwo owa Liam Voice akyaliwo omusajja oli akola videos bamuyita Ivash akyali naye bakyakola era batambuza ennyimba za Liam bwoziwulira nnungi naye ndowooza Ivash ali busy ali ku New Vision eyo ali busy nze mukwano gwa musingana ku New Vision abeera waawo naye akola nnyo era ntuka ne mugamba nti guno engeri gy'okolamu wano ofuna ddi obudde bw'omuyimbi naye yagaana okiwuliriza ne mugamba nti muyimbi mutwale nga business omubeere serious omuwa obudde because oyino manager wa director wa videos
akola videos ne video ya Chosen Beke eri ewedde ya 111 ye yagikola oyo Ivash kitegeeza nti asobola okuwa videos ziga bwe yali akyalina Roma walaba videos yamukoleranga nga tayinza kulemamu kwa video ya kabi kubanga manager wakola videos so ndowooza Ivash wabalaba sheno nkutegeeza nti sente zosobola ofuna mu Liam Voice zisinga zokola ku New Vision kwata sulawo omulimu ogwo jangu twali Liam Voice nga business bweyekyanga funa omulala twala kati music management is a business ono gwe bayozaamu alaaliddewa lwaki oyo agala okunja okwogera ku gwe bayozaamu just byansi bayozaamu bangi kale katukitwalira bayozaamu kati soko mpe kumanya lyompa lyegamba tugende kale kwoyo uyo ali ku screen yogera amanya uyo ali ku screen teka bana omutegedde naye tanakola bulungi kyekibulamu nze manyi kati abaana abo abasinga batawanyizibwa music ne sente kati wenjogera sente waliwo ezibeera nga te music taliiwo naye kyengezaako bagamba music ali powerful bw'ona otegeera ekyama kyo nti music ali powerful ojja genda mu studio okole ennyimba ozituwe balugano tuwe olulala batuwogana okitegeera otegeera nti music ali powerful era yettulu yokuba keeka magezi gokagayembawa naye nga neewammwe mugireemuko mutereezeemu Chosen Beke alina oluyimba olupya baluyita Let It Rain lwa luzungu abundance obadde ki lwa luzungu lulinga abundance lugenda fuluma next week naye nga neewammwe kati ankuwe ku nnyimba empya zempuliddemu ku nnyimba empya zempuliddemu Chosen Beke alina oluyimba olupya baluyita Let It Rain Rema alina oluyimba olupya baluyita Mulina Karona Ntonga alina oluyimba olupya ne B2C waluwuliddemu nedda sinaba karo yankoza atya musule bulungi mweraba so ayo katimbuza ayacho mwana